this industry when they don't even know. Abamu balina selfish interests. Baliyo batambula ne bufayiro bakukutireyo mu because balina kye basuubira okufuna immediately. Naye bw'oba okimanyi nti olwanira the interest of the people of Uganda abaliwo n'abaliddawo, you have to make sure that everyone is in the know. Buli muntu alina okuba nga amanyi banenembe. Ndawo buli muntu alina okuba nga amanyi so that nveeyo mumbuze ku bya copyright ngambi nnyonnyola buki bulungi ne kati njogere ki. Owetegera njogere ki. Nze copyright nyina bwe njitegeera aye n'abatulwana balina bwe bagitegeera nandiba nze mukyama nga bo batuufu naye bazze ne tunyumyamu oba baliyo bali ne bufayiro bwabwe n'amasuuti mu who are you representing? Boyogera bwotyo tongerako ne ku mboozi ekwata ku UPRS wamu ne WUMA bonna bakulembeze naye abayimbi balinga batakyesiga abakulembeze baabwe nti balinamu ebituli bingi nnyo. Abakulembeze b'abayimbi be baliwo WUMA president n'akakiiko akagenzeeko naye ensonga ezo zonna ekisookera ddala kati nga bw'owulira ebya WUMA akakiiko akaliko babadde bali mu nkaaya simanyi balonda ate ono agaanye ate ono bikoze bitya ate bano babazizzaako awo wonna waliwo obutali buki bulamufu. Nze ndowooza respectively for the respect of our country bintu bya mafiarism batuule wamu tutuule nga industry twogere olulimi lumu otegedde naye otherwise fedde mugenda kujja mututeekwemu kamera tutandike kunsugakootinga mbwa sijja kwogera ku gundi ajja kunnyiigira ng'ensi eri mukugu bano abantu bajje beetereze their mafiaring things otegedde bali mu kukola bintu ebikiyaaye bakola ebintu ebyekiyaaye ate mu lujjudde baguwuma simanyi UPRS simanyi ono simanyi oli bintu byonna bya bukuukulu si birambulukufu. You understand? Tetuyambye bantu baffe temuyambye bantu bammwe muli eyo muli mukutulwanirira nga mutulwanira tetubimanyi simanyi ono ate balonda ate leero tebalonda ate luli balwanya ate leero tebalonda kati nganze nkidde ebbali ne ngambe kikikola ki ate oluusi kiba kibi okuddeyo n'osirika ng'ensi eggwaawo. You understand? These things are not right. UPRS ze zimu ku board ezikollectingira omujimbi kasente mu music naye waliwo ku allegations ezalaga nti gwe bakuwa miliyoni 2. UPRS nayo yennyini sinambe okitegedde abantu be bamu abeegatta ne gavumenti ne batandika okukola ebintu ebifevalinga abamu okitegedde. It is not favoring all of us, it is favoring the few. Obunfuna bulungi yansonga lwaki tosobola kuwulirawo zi retreat tewali misomo gyanjawulo okusomesa abantu ekintu kyonna budakulolikeera n'otakirabamu ba big stakeholders kitegeeza kivu. Otherwise they are not so hard, you can convince them, you can talk to them nobaga you guys come on. Era omuntu bw'aba mukyamu bamanya ati naye Kenzo oyo wankutu tayagala kwegatta na banne oba okitegeera nga mumulaba ebintu biramu nawe mba mukiraba. But what are we doing? Era nze mpita bannamawulire mu namba sana abantu abo bakola ebintu ebyekiyaaye wandi balwanyisizza ne mutuyambako bali mukola bya kiyaaye si balambulukufu bateekewo emisomo basomesa abantu. UPRS n'emirimu gyayo what are you doing? Sigamba nti kyemukola kiyinza okuba ekikyamu but what are you doing? Who knows? Reports ziriwo ntegeera ntya sente zenkola ntegeera ddi lwensasulu abantu tebafunanga kuwadde 10 abaana baliyo bagurunedi bayimba bafiiki bazawi baani they are not getting anything and these people are collecting money in whose behalf? Understand? Omuyimbi nganze Eddy Kenzo bwembanga sifuna sente bwezityo ng'ennyimba zange they are selling all over top artist then kitegeeza ate upcoming ali bubi nnyo then these people they are not right. Okay. Tumwe temuli batuufu ate bannamawulire nsaba mutuyambeko mutereze eggwanga lino kuba nammwe lyammwe lwaliro nze ennyimba nenkyagenda kuba mwana wo bakazinyuwo oba okitegeera bwe munaagaana okutulwanirira nga mumwagala kwata bubayiti mutonde ku Facebook mugenda kutta ensi yammwe temugiryako lukuta bwentolizo lwa abayimba bakenzo abayimba bafe abayimba baani bawininwaji be bayimba bashiru. No, tomorrow it's going to be your cousin, it's going to be your whatever. It is your fellow Ugandan and these people. And see
bakola and they are killing the next generation. Emyaka ejijja maaso gigenda kuba mibi nnyo olw'abantu abo. Omuyimbi Gravity omutujju yavuddeyo n'agamba nti Eddy Kenzo ye number 1 mu ggwanga Uganda. Hakiripo wakalabyeko nakalabi bawulidde otya okuba nti omu ku bakubye cricket over n'agijjuza n'agamba nti number 1 n'amala nayekera ku makya n'agamba first and foremost Gravity waba asazeewo number position eyo bwebazannya teri muntu atayagala kusiima neyanziza, but me am not here to work for positions. Me am here to challenge my own self from one step to another. As long as Eddy Kenzo wa leero asinga owajjo, that is my way. Buli muntu kiri mukakata kokumpe n'amajja akola ki nenga Gravity musiimira neyanziza nnyo sebo kubulanga nsobodde okukola nentukakaawo mukama mulungi nange kenyina am so proud of Gravity. Ndi musanyufu nnyo okuba nti n'omuntu yayitako mikono gyange asobola okujjuza ekifo ekyo. Ekyo ekifo munnanga abantu nibo bawadde tikiti zaabwerere nga tebakwagala era tebajja nibo abaye akabayita emyaka 4 nabajja ne bajjulaawo much respect w'ekitiibwa kyamaanyi okuba nti osobola olwana olutalo bwe lutyo saba mukama akutambulizaawo kubanga abawagizi be bamwagala guyinza okumulaba nga ali arrogant nabiki ninga ate abantu bakola ki bamukkiriza and it's all about representing. So I'm proud of him. Naye bikwatagana n'ennamba eno n'eri nze siri wano kwebuubira trumpet. Bwabeera n'abantu abalanga balinga Gravity nga bakikkiriza nti kiri bwe kityo alhamdulillah mukama yebala okuntuusa ku level. Bekulu kushoye era yayogedde ebigambo bingi nnyo n'agamba nti abasajja bawaloze baba tebali mu industry tesobola kugenda mu maaso. Nze sikiwa nti nyinza omuddira mu bigambo addira muntu mulimba taluwoomye. Kike nange kyange bwaba bwatyo ng'alina embeera emwali ekyo kike sikyobola kimuddiramu. ng'okkiriziganya ne opinion ye ekyokubanga tesobola kuddaawo ku discussinga matters bwezityo kuba tezinkwatako. Kale awo nga tuvuddewo Eddy Kenzo, oli musajja muisiraamu era okoleredde eggwanga Uganda ebirungi byereere, naye abasiraamu bagamba nti tatu tebazikkiriza. Wavuddeyo n'okola akatambi ng'ogamba nti tatu tebazitujjanga. Ekisookera ddala ndi muntu wa Katonda kitegedde obusiraamu mbusiimanye era mbuwa ekitiibwa kyamakulu nnyo kubanga bwentegeera bwenkoze mmanyi wadde nasiraamuka busiraamusi naye ndi musanyufu nnyo nti at least nkikuliddemu bansiraamula ndi muto nga siri mukulu nnyo. So kyekintu kyemmanyi era obusiraamu busiima naye nange nze okitegedde tusobola kubeeraawo nga nja kutambulira ku ddiini wabula nze ntambulira ku Katonda. Eddiini sigimanyi nnyo ne Katonda mumanyi nnyo oba okitegeera. So ekyo kye nayogera kyekyo sandyagadde kulaba nga omulambo gwange ate bagubonyaabonya gukalakatambu simanyi tatu biki okitegeera si mu bubi obusiraamu buwanye ekitiibwa bayitha n'amadiini gonna kubanga nze obumanyirivu bwenyina butono nnyo ku madiini ate abagamanyi nnyo bangi ate mbawanye ebitiibwa ate be batuyambe kutuusa wano naye nange nyina kyenjagala ng'omuntu oba okitegedde nze nga nze bisigadde obubuuza ne Katonda tukeno mugamba mukama nasobyamu wano ntegedde we don't know nothing. Me I don't know anything. Yeah, I'm just like any other normal human being. We don't know nothing. A single kumanya mukama so but waliwo bye twagala and we are making mistakes. Fenga abantu zitujja okwenda tena mukama yes onywana alisikola ki alisimanyi nenga yenako kibadhalinga oba statement gwetasanyusa asobola okunsonyiwa abo buli muntu ogeza butamanya but that's what I want as a person. Eddy Kenzo Festival 3rd of November. First and foremost, sabokwebaza abantu bonna bampagidde mu Eddy Kenzo Festival. We are very successful. Nebaza bannamawulire abamperekerako yonna gye ndagana abali embalala you are so good. Mwebale ne ku olunaku nsaba munyambeko mu kibangi ate nakati nga tetunalutuukako mu kushingerako. It's for all of us. It's for all of us. Temudde ne mugamba bya Kenzo kyaffe enkulaakulana yaffe ffenna abantu abagenda okutunda kino abagenda okutandukula kiri abatransporti ab'emmere n'abawagizi bennyini abagenda okujja okunyumirwa okulaba abayimbi ab'enjawulo twabategekedde akamere akalungi bagenda kuba banyumirwa tulina ebintu bye tubategekera ebigenda okubasanyusa bugamba it's all of us munyambeko bwabeera n'omuntu ali eyo ng'alina engeri gyagala okunyambako ey'enjawulo ngumanyi Kenzo gyavudde ne watuuse ng'owulira weena kyoyagala okunyamba contributing oba mu magezi oba mu finance oba mu idea muki please jangu ku office zaffe Makinde Salama Road near Supreme Shoppers obuze Big Talent Studio bagikulagirire ojje tunyumyemu oba genda ku social media zaffe
ojjeko email, tusindikire email, oba ojjeko essimu zaffe otukubire ogambe nze gundi ne gundi ne muwagizi wa Eddy Kenzo nva wano mbadde nyina idea oba nyina support. Nakusanyuka nnyo naddala abantu abali Bulaaya mulina obusobozi mutambudde muli exposed munkubireko mumpe kwa idea nsobole okudelivalingira eggwanga ekintu ekirungi. Saradoli Kabale mu Badayas. Mukiga oragamba kimwana abantu bayite eyo gye tuli tugenda kubeerayo ku Saturday. Abantu be Kabale mwenna please turn up. It is going to be amazing. It has been so many years Eddy Kenzo Kabale. And I'm here to call you for Eddy Kenzo Festival 12 of November. So please turn up. Tugenda kunyumirwa nnyo, tugenda kujja ne band, tugenda kujja na buli kimu, mixture of everything. So please turn up. Let's have a good time. So yeah, one love. Alati okubewo nnyo awo ku Eddy Kenzo Festival.